zibeerawo URA yansabye omusolo muyitirivu nze saakoze sente bweziti kati eyo system eri transparent nnyo nti URA ejja kulaba kiki kyotuuze tesobola kusaba sente waddemu eyita ku kiri kyewatuuzizza ate n'ekirala waliwo oba oyagala refund yo nga sente ze wasasula oba mu kuleeta ebintu oba mu kugula ku factory zaayita ku ezo z'okozewo mu kutunda bw'oba oli entitled ku refund kati eyo refund process naye ebadde erwawo nnyo owulira abantu bagamba refund yange emaze mwaka naye bw'oba olina that technology ya ifris nga tumanyi kiki kyewatuuziza kiki kyewaguze refund ebeera instant bw'oba otambula olaba ogenda wabweru n'ogula ebintu nga biriko omusolo gwavaaki bw'oba ofuluma basobola kuwa refund yo ku kisaawa ng'ofuluma bakozesa technology ani ateekeddwa omusolo who's eligible to do that katana ali eligible kugenda ku system eyo abe nteekwa okugendako nga nina akatuntu akange wali kati agenda ku system ya ifris yoyo abeera ku lukalala oba registered for VAT yo VAT eruddeko bano gimanyi value added tax kati amateeka gagamba nti bw'oba oli musuubuzi ng'olina turnover byotuuziza mu mwaka omulamba nga bisuuka miliyoni 15 olina kwewandiikisa kubeera ku lukalala lwa VAT kati bonna abo abatunze ebintu luli waggulu wa miliyoni 15 mu mwaka ate nga bali ku lukalala lwa VAT be balina kugenda ku ifris so bwemba siweza nga nina yakaduuka kange bayinza n'okuba nga ndi mu kikuubo naye nga siweza turnover ya miliyoni 15 therefore siba eligible for VAT era n'FCC why there's so many complaints kati complaints zino zibaddewo olw'ensonga nyingi esookera ddala ekintu ekipya bwe kijja nga tonaba kukitegeera ate naako koyogeddewo nga kitangaaza nnyo transparency nga nyingi wali babagamba tontunula munda ndaba mu myenda kati ekyo kyekimu naye n'ekirala we twatandika n'etteeka eribadde erupenalizinga anabatagenzeko nga penalty enkambwe badde ya miliyoni 6 so naye ndowooza bafunye mu penalty kyabaleetedde nekibakangamu so ndowooza ensonga ya penalty n'okugamba change into a transparent system byebiyinza kuba bituleetedde abantu owesanga nti olumu omusolo gwe mumanja nga mutono naye penalties nga nene nnyo so penalties ugenda zikola tti penalties tugenda kukola ebintu bibiri ekisooka tutandise process ey'okukyusa etteeka penalty gye tuwa ebeere nga yenkanankana oba eri related ku kiri kyobadde ogezaako okusaza so wa receipt nga si ya ifris tuyinza kugamba nti osasule penalty eyo ng'obazizamu emirundi naye si kugamba nti wadde receipt ya mutwalo gumu osasule miliyoni 6 nga bwe kibadde mu tteeka lino so eyo process etandise tuwadde ebirowoozo byaffe Ministry of Finance bajja kulutwala mu Parliament tukyuse mu tteeka ebyo birina kuddayo mu Parliament kubanga kiri mu tteeka kiri mu tteeka kati ekyokubiri penalty zirize tubadde tuisulinze naddala nnyo kuba naabadde batandika ifris nga tebanaba kugitegeera bulungi namuntu kuba penalty zitutte kati ezo tujja kuzisazamu era tutaddewo ekiwandiiko okutandika ne weekend eddako tujja kuba tuyita abantu bonna baafuna penalty eya ifris bajje ku ofisi yaffe tuzirivasinge kubanga nsaba okiddemu bulungi abantu bakiwulire nti abantu abaafuna mukama kiddamu okinyonyole bulungi for them to really hear it from you abasuubuzi mikwano gyaffe mwena abaafuna penalty eya ifris nga mwakatandika kugikozesa nga temunaba kugitegeera bulungi tukirizaganya ne bakulembeze baffe nti zino penalties tuzizeeyo tuzijjeko tuziwevinge off zibe ku ledgers zammwe tujja kutandika mu week eddako after this week so okutandika ennaku z'omwezi 27 okugenda mu maaso tutaddewo team enaabeera best ku URA ku ofisi yaffe yanakawa mu hall yaffe gye bayita Sendawula Hall bajja kubeera awo nga baba receiving abafuna penalty ne bajjawo ku ledgers zammwe bajja kukozesa n'akagisaako okubayigiriza kugenda mu maaso
muleme okukola ensobi ze mbadde mukola olw'obutategeera. CG, waliwo n'ekibuuzo. Small businesses like suppliers of cakes, supplying cookies, nuts, n'ebirala batatuusa threshold. Tebakyasobola kusupplyinga bintu mu supermarket. Kubanga supermarket ebaagaza efris ate nga tebali eligible. The supermarkets want efris receipts. Kati abo abantu abo tubakoze tutya oba munaabalowoozaako mutya? Okay, kati efris wali tubadde tugamba abali required okubeerawo muteeka. Naye singa oba toweza turnover eyo naye ng'oyagala kudiringa ku muntu ali ku VAT nakusaba nti naye omuwe VAT receipt eya VAT input eya ifris oli wa dembe okugenda ku ifris wadde toweza turnover ya 5 ndi wadde mogendako oli wa dembe kugendako naye ekyo kibeera voluntary ogendako kubanga bo supplyinga bakusabye okubeera ku ki ifris naye eteeka terikukaka obeerewo ku ifris. So abo aba suppliers ba supermarkets baliwo abagenze ku ifris olw'okwagala ku mitinga demand z'akatale kaabwe ate aba supermarket nabo otegeera lwaki basaba mu supplier abeere ku VAT kubanga VAT weekola ebe ina input ne output kati banabo ba supplying abe bawa VAT input so baba bagala egendeko wagulu input yabwe nabo nga sales zaabwe ziraga VAT output. CG penalties no mwe muzituwa. Yes. Lwaki ate mutuyita lwaki temuzisaza mu kusaza? Twagala tufune ka chance akabayigiriza kati bwe najijjako nga toyize. Era ekyo jja kuddamu okola ensobi. Ate nange ensonga lwaki njijjeeko ombulidde nti wakikola mu butamanya tisakuyigiriza bulungi. So sagala tumisinge akagisaako muje tubayigirize anga bwe tujjako ne penalty. Dr. Kabugowe Masaka akutumidde nnyo. Kakati njagala tugende ku kya agency notice. Yes. Abantu bangi account zaabwe bazikubye agency notice. Era nakyo it's the same nti omusolo gwoba banja guba mutono but the penalties ziba nyingi nnyo. So abantu balina account zaabwe zigale and ekyo kye tulina ate buli mwaka ndoza buyingira mwaka omulala ate olwo nga kyeyongera. Kati echa agency notice ofunye agency notice ku account ye either tukubire simu oba tuddemu ku email otugamba nti agency notice ye mwankubako yali lwansonga ya penalty eno mugijeko oba togobera ngo ine banja kati agency notice ekola bweti bwoba ine banja ly'omusolo ekisooka tukukubire simu tugamba sewe tukubanja era ndowooza mbadde mufuna amasimu bwoba tokozeeko ku simu tukusindikira email bwoba tokoze ekyo tukuyita meeting kati agency notice egira ddala awasembayo byonna bwe tuba tubisemu byonna nga tosasudde awo wetuteeramu amaanyi ga agency notice naye singa kubaawo ensobi nti waliwo eyafunye agency notice nga tayise mu matendera ago oyo abeera mutuufu okututukirira fa abakulembeze netubuuza ani yamukuba agency notice nga tamuyise mugana amatendero. So agency notice egira ddala kwabo abatawulidde omulango gusoosewo mu bya email n'essimu ne meetings. Mukama njagala tusiibule wano njagala osooka ntubira mpiso yayagala kugamba era CJ nze wange muyita Habibi Omutebi bamuyita Muhammad Salah kati nawe njagala otumire ku wo. Wamuyita otya? Omukyala wange bamuyita Christine okutumidde nnyo manye owulira radio eno abasijjibwa ali meltings abuzeeko okufukamira love melts everybody. Ne bonna ndina ne maama wange awaka namulese nga ngamba ojja kumalawo ku Luganda naye mugamba nja kulusoma naye bastaff bange era nabo batumira ate munange ne mikwano gyaffe abawi b'omusolo abasuubuzi n'ennyo mikwano gyaffe tulaba bino ebiri mu mawulire nti tulwanagana abasajja abo mikwano gyaffe be batuyamba okubeezawo eggwanga so tubeebaza ate mbatumidde nnyo. Tolina ekirala kyogambayo? Namwe sewe njagala kusiima mwami abbe ne ba commissioners mwena mbasiima nnyo okumpa akagisa kano okubeera ku kalisoliiso eno bulijjo njiwulira ng'eyo mbadde sitegeera engeri gye muyimiriramu wano nsanyusa nnyo okubeera wano mwebale nnyo. Kale okomawo disi? Nja kukomawo even next week nja kukomawo kati katutandike eno program ey'okugyawo penalties
nja kujja wano era twongeremu amaanyi. So mbegayiridde abasuubuzi public notice ejja kufuluma mu mpapula z'amawulire olw'enkya. Bwe mugiraba ne kati mumpulidde okutandika next week mujje tumalewo kino ekibadde kituleetedde. Omanyi mwami Abbe, lino eggwanga lyaffe erya Uganda. Ffe banaasi tulina okulizimba. Tetubeera nga twerimba nti bino ebyokusabiriza n'okwewola bijja kuzimba eggwanga lyaffe. Ate tusobola kuzimba eggwanga nga muli mu kulwana. So kano ke kaseera okukwatira wamu ng'abanansi, buli muntu n'awayo sacrifice ey'omusolo gwalina okuwa transparently, then ne tuzimba. Nje kati fe abalina bizinesi wano mu Kalisoliso omusobola okutuggyako ffe n'emikusa emisolo nga bizinesi mpitirivu nnyo ekirungi ky'omusolo commissioner piece omuntu aweereza nga bizinesi ye bwe yenkana. Abanene ngabo ajja kuba kinene. Omanyi bana bannayuganda bote baggwamu era buli ayiiza abantu kakati bano ababala bakubala omusajja yamudoza yali mwadde wafuna piisi kale amukubiraga piisi alo piisi bakubaze Tabanakubala. Abati banakubala ncha bajja kumbala jangu osuleno batubale fe. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Karule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below.